Omulungi yakomedde ku Pallaso Media Radio nkwaniza olunaku lwalero nenkwebaza emirimu gyonna gy'otusaako engalo omukwana ya subscribinze webale nnyo ataata naba bambi subscribing ateekako notification bell olwenteeka video beera omu kubaziraba nja kuba nteekayo update information yonna gye weetaaga okumanya ne discussions ne interviews maaso awo bijja kujja era nkwongedde eggulire lya mwana mulenzi Alien Skin ne Pallaso. Eggulire lino lyatukutte nnyo omugabiro olw'ensonga nti mulimu ekyokuyiga kingi. Abayimbi abali ku ntikko balowooza nti bano abaana abato bakuvuluga buli kaseera bazze nga babakolako entalo ez'amaanyi naye ono omwana Alien Skin yafuukidde Pallaso kagumba weegoge. N'akaseera kano amusekeredde olunaku olwaliro n'amugamba nti akavulu kaayise tekajja kubeerayo n'amulangira ebintu bingi nti okuyimba baakubalemesa kati be baliko ate nga kyaddala omwana ono abadde ayimba ennyimba z'ennaku zino naye katulabe gye binaggweera kubanga ye Pallaso bambi yeetonze era yeemenye alaga nti embeera yonna ayagalidde mu nteeko naye bano basuubiza nti ekivulu tekijja kubaayo katulabe gye binaggweera. Mama Phina ye yasaze sayidi n'agamba nti Pallaso ku ntikko era ye gwawagire era agenda kukiteekamu ssente nnyingi okulaba nga ekivulu kibaayo naye ate gwe obadde okimanyi nti n'omugenzi Pallaso.Mozey yafa yevuma Pallaso lunaku lumu yamukuba bambi kyamuyisa bubi teyakisiima naye ng'abantu bonna bazze bagamba nti leero kino ekya Alien Skin kyamutuddemu talibiddira. Kankulekere vidiyo zino mukwano olabeko tunaalabagana mu vidiyo eddako weebale nnyo mukama akunkuumi. Mubadde nga mubikola kubali abayimbi abajega naawe wadde omanyi kasitantiko ssebo kandi ugamba kasitanti wadde wakola mpondo kakashoka yise buyise nze nkugamba bine bigambo mbanga nti shoka wani era enda sasira omutegesi olaba busho bwakusalanga nga tolina mbeera n'abantu soka kyabyo n'ekirano nakikulu boy iza batiri bakyokwatako nekiraba mukisa focho wakuba buyimba no muloko down focho loko down nga bakajigulo kola show nene city wagenda soka kuba golden tour wagema agenda okuddanga endongo twaji bakunkumula mudda mu ngalo endongo twaji kwata omukolo ne mute ta endongo twaji bokunkumula mudda mu ngalo bwala dokwata obusubiga wa Bloody kalonda sifala ate bobo onoonyerezaamu nnyimba zange zonna zirimu ebintu weebito tugenda kati bafukiramu kiri kye baawalula ebyaddala ami ayu banjogera byenkwata bano bali bamanyi nga nensee batya naye wenjogera tekyalina omu abatya oba tusemu mbakwateko kataago tulina omanya nti Katonda sifala teyampa yakimpa tekyanemerera nange okukifuna sasooka kuwala n'abalala Katonda boy sifala okategedde ebyo byonna bigo osooka onoonyerezeemuuko gamba omutima omunafu eno tajja wabula kigenda kuleetera Pallaso okwekweka mu nju ya mu nnumba omanyi obulala nkomo gwalabe kye bamukoze ekyo tusooke tukize ebbali ffe bitono nnyo ekyo kugwe kye walabye bitono nnyo ebitutuukako mu ghetto kati oyinza ogaba amukubye empi ng'ate baali bamukubyeko bulooka naye nze sijja kuwagira nti tukubagane ng'omukulembeze ayina okujja yeetondera omulenzi bw'aba tasobodde kukola ekyo simanyi bano ataawuluza lutalo olwo amaaso ate gwoyinza n'oddula banga olutaliiwo abaana abo ne basirika bati ne tobayita basiru basirika naye nga balina ennooma zaabwe ku mitima nga basirise nga bagake tunaagwa ku Pallaso ate kati ayongedde wenjogerera yeetandise dde okwetonda dda talina mirembe n'ensigo zonna zonna zimunnyogoze ate abaana balina okuyiga muganda waabwe omu yafa AK-47 radio yafiira mu mivuyo egyo okutya kwalimu obunkenke bwalimu ekisooka sho kati ayagala bali konsayiringe bakole ka video bakole kolabo azze emitima gy'abantu kubanga abantu ya disappointed abantu bangi okubanga bakogeddeko obuntu obutono bwo gunosalawo oyita omuntu omuwambe omukube yaketonda audio za mirundi eji yakubida Alien Skin ekiro kiramba nga takwata ayinzo basobola gali yayo yasobola gisobola ekikumu 5 akube
akube alenskin ngegali eri wabweru awo olaba kisoboka tekiriyo ayinayo show tekyaweza weeks 2 nokola ekintu ekyobusiru bwe simanyi oba bwebo obukodyo bwe bakozesa okwagala okufuna abantu naye si sympathy kubanga wogamba nti ndogo okubya omuntu olwokuba akwogeddeko oyina kunaye muddamu na bigambo obere ku media kimala si mukuba tolina buyinza bukuba so Pallaso mu mbeera yonna esaaza kakate ensigo zikyerippye Pallaso ne waneetonda atya balina sitoko mukubamu wakati onalenskin gwolumba ayina eggaali basiba banywanjaga bali amayirungi batraining ebikonde buli lunaku ne coach ali waka bajja mukuba era ajja kwetonda akyetonda nnyo kubanga bajja mukuba tabasobola bali omuntu ng'olina show tolina kukola bigundi bya kisiru bitupozi n'abagamba mu stand nammwe mulimba si stand omusajja bamukubye ebyaddala mulwane music respect kiga toli legend ensonga za ghetto zigwera mu ghetto ningamba naye Pallaso ankuba kwegamba tekikola ensi yonna is not there nga rasta twakamala okukola naawe ebbanga sidene nnyo mu mukwano ogw'ekitalo obusungu wabugyewa olutalo walugyewa bigwa ne mu nnyumba gy'osulamu seminti nze yamugula ne rasita n'emitayimbwa byonna n'ezo tiles zolaba Pallaso kuntiko oba oyagala oba olwala oba ebyenda bikuluma oba ogenda ku kitanda oba weetunga muguwa yati wakiwetunga mu muguwa kuba nze nina in fact na treatment enyangu ennyo eyinza okujjawo nga omuntu aveewo awummule Katonda amutwale ngakkiriza kugaba tikiti nkirangiridde kuno ŋŋenda gaba tikiti za $10,000